Kiruma ng'obadde olowooza omuntu muli ku peegi emu ogenda okubikula nga ate ye ali ku ndala, naye kisingako omuntu n'akugamba amazima. Abaami bayise emirundi emeka? Mwana muwala Anteela ndowooza nammwe mumwewuliddeko nga abuuza abasajja nti abasajja mbayise emirundi emeka, woba toyagala munno lwaki oba omumalira obudde. Kansuubire nti muli bulungi abalabe ba Nsike TV era nga Omukama abakumye bulungi. Mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, mwebale kutapinga ku notification button era nga nsaba oyo yenna atanaba kulikinga video zaffe sooka olikinge mukwano, atanaba ku kutapinga ku notification button ke kakadde akali awo mu kkoona katapingeko video zaffe obe among the first ones okuzifuna nga twakaziteekayo, n'atanaba kusubscribinga mukwano kusaba osubscribinge. Mole gaffe og'olwaleero mbaleetedde omwana muwala Anteela era nga olutalo lwe ne SB4 lukyagenda mu maaso. Luno olutalo lwatandika ku Valentine Anteela bwe yapostinga ng'agamba nti ye ayawukanye ne Ssaalongo SB4 era bagenda ku parentinga nga tebakyali wamu nga bafumbo naye nga bagenda kuza abalongo baabwe bulungi. Anteela ono era olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'apostinga n'agamba nti nina kye neerabidde okubagamba, obujulizi obuwera Katonda bunyiiza nnyo Sitani ky'ova olaba munyiivu naye sigenda kulekeraawo kuwa Mukama bujulizi. Somebody shout hallelujah. Thank you Jesus for my twins. Congratulations to me once again. Sitani oswadde. Tetumanyi kikyabadde alowooza naye nga kyetumanyi nti mweno post gye yakoze mulimu hidden message era omuntu yenna yeetegereza ensonga nkiwa nti mulimu hidden message naawe gy'olaba gy'ataafulumiza naye nga mweri. Yagamba nina kyenerabidde okugamba, obujulizi bwa Katonda kinyiza nnyo omuntu w'ava eri n'abuwera. Kitegeeza ki kino? Era mu comment section abantu bavuddeyo ne bagamba nti ono omukyala alabika Oluzaalo yanywa lunywe era nga yalunywera wa Maama Fiina. Ate abalala wenjogera ku kunywa Oluzaalo ntegeeza nti abakyala ebiseera ebisinga tufuna obuzibu mu kuzaala n'osanga nga oba olwala ebizimba mu nabaana oba ne bakukebera ng'oli bulungi naye nga tozaala. Ebiseera ebisinga abantu beetambulira oba ne bagenda ne mubasenga, abamu ne bagenda mu church ne babasabira ne bafuna enzaalo, ate abalala babawa eddagala ne libooza mu nseke ne bafuna oluzaalo. Naye weeyogedde ku Sitani ky'ova olaba munyiivu, tetumanyi Sitani ki gw'ategeeza. Nze naawe naye nga byonna tujja kuba tubibaleetera. Mu kafaanani kano akali waggulu ke mulaba SB4 alina omukyala gwe bayita Ashalove era nga waliwo ebibadde bigambibwa nti ye ne Ashalove balina enkolagana ey'enjawulo era mbu ye ne Ashalove babadde ab'emikwano okumala emyaka mingi nga ne Anteela tanaba kujja mu kifaananyi nti ye SB4 ne Ashalove baali ba mikwano. Naye abantu abali e London bagamba nti Ashalove si mukyala mwangu era mbu kibba abasajja babadde ate n'amala najja n'akwesekerezaako. Kigambibwa nti Ashalove alina foundation oba giyite organization eyamba abaana eyamba abantu era nga SB4 ye spokesperson w'eno organization oba mbu naye akolera ono omukyala. Kigambibwa nti SB4 aludde nga ayagala okurelocate nga agenda e UK naye nga visa baali bagimumye era nga ne Ashalove yamuyambako okubigobako ebyo yeewaddeyo naye bambi bakyagimumye. Wekyalemwa ekyokugenda e UK nga akozesa Ashalove yagezaako ne ku Jose Job Links. Ono omwami Jose Job Links awangalira Bungereza mu UK era nga atera okuorganizinga concerts e UK nga atwala n'abaana e UK okukola. Era ye abaana batwala e UK abatwalira mu groups like performing WhatsApp groups ne bagoba ku bintu byabwe bafuna visa nga bagenda lumu. Kigambibwa nti waliwo omu ku baana ababadde bagenda e UK nga bagenda kuyambibwako Jose Jobs Link
ne ekyembi tebasobodde kufuna visa era nga ne mu WhatsApp group kigambibwa nti SB4 abadde mwali babamye visa era omu ku abo bamye visa eyavuddeyo n'awa this information to the public. Ashalavu ono abantu abawangalira UK bagamba nti bo bamwetamwa era ku social media abantu badde bamupostinga nga abamu bakomentinga mbu oyo old cargo oyo yakwata mu kizigo yanywa ekizigo. Abamu bagamba nti n'ebikazi by'e London byabaaki. Abakazi b'e London bamanyikiddwa okubeera nnyo mu ntalo ku social media ne baba n'entalo n'abakazi abalala bali in the diaspora nga omukyalo omu Rita Kagwa oyo naye blogger. Actually, ye president of Bloggers Association. She's either the president or a vice president. Mukyalo yawangalira UK era nga engombo eyo yatandikira kuyenga abantu bagamba ebikyala by'e London. So ono Ashalavu naye agwa mu eyo category. So ebya Antela bambi bikyali bibi nnyo era waliwo interview gye yabadde alina ne Ruth Kalibala ng'agamba Ruth Kalibala nti ye tayagala kwogera ku ezo ensonga lwaki yawukanye ne SB4. Naye alina kye yakootinze mu eno interview n'agamba nti abaana bwe balimera amannyo abiri agasooka nga abakomyawo tetumanyi kyabadde ategeeza naye nze ng'omuntu byankanzeemu kubanga abaana bwe balimera amannyo abiri agasooka ng'obakomyawo oba otegeeza ki nti ng'olwaki oba obakomyawo abaana era omwana wamera amannyo abiri era akyaba ali bebi oba obakomyawo osigalewo oba gwoba ogenda basuulawo ogende bibyo. Awo tetwakitegedde naye nga mwana muwala bw'atyo bwe yayogedde. Ebya Antela byo bambi tebinaba kutereera information gye tulinayo bambi every other day tufuna breaking news about this couple era nga byabadde birimu ne Maama Fiina. Abantu bableminga Maama Fiina ne bagamba nti bambi yavuddeko obutakkaanya mu bufumbo bwa banne lwaki yeesiba ku musajja omuto. Ate waliwo vidiyo endala gye twalabe nga Maama Fiina agamba nti ye ne bwali bwavudde mu bulamu bw'ensi SB4 mutabani we alina okugabana ku by'obugagga bwe n'agamba nti abaana be Fiina n'abaana ababiri abalala bali ebweru nabo bakimanyiiko. Okitegeera ate nno bino agenza obyogera nga zino entalo zitandise era abantu balumba nnyo Maama Fiina ne bamuvuma. Antela naye n'avaayo n'agamba Maama Fiina muvumira bwereere mu ntalo zaffe. She's not the cause of our issues in our marriage. Muwe ekitiibwa nga omukyala ow'obuvunaanyizibwa era nsaba nammwe mumuwe respect. Naye SB4 bambi talina kye yayogedde ku eno ensonga era akyakola emirimu gye nga bulijjo yakyapostinga era ne ku Valentine yapostinga Antela wadde Antela yapostinga the opposite. Abantu abagamba nti bano balabika bali ku stunt naye bwe baddala stunt eba esusse nze sikiwa nti eno stunt kuba kati ebintu bitabuse. Omukyala atabuse ayogera bingi era abantu bavudde ne bamugamba naye nnyabo ddala gwe yandyogedde bino byonna bikkakoko. Abantu bulijjo bafuna obutakkaanya naye bikkakoko ku bintu ebimu ate ovaayo postinga ate Sitani tumuswazizza ate biki. Abamu bagamba nti alabika yalokose. Abantu abamu bwe balokoka tebaagala nonsense yakugambawo point blank kino na kino kyantuukako naye mukama mulungi yamala n'amponya. Ngenda kuba mbaweereza amawulire amalala agakwatagana ku eno kapo na buli kimu kubanga buli lunaku waliwo eggulire erifuluma nga ate liri hot. Kambatireko ka vidiyo akalala nga Antela ayogera ku nsonga z'abasajja. Mwebale nnyo kumpuliriza, mwebalire ddala, mwebale ku tuninga in, mwebalire ddala ba mikwano. Saba Mukama ayogera okubakuuma. Abazungu batusinga mu nsonga z'omukwano nti yakugambirawo I like you but I don't love you. N'oba nga toyina hopes n'otategeka bintu